okutambulira obulamu omwagenda babulye era kati mugaananyiza n'okulwalawo Solome kubulire kwagalazi naye gwe mu mutima okuliyotya Solome semuli mukulaba njagala tubete kubanga mu kifuba mpulira obulamu omwagenya babulye era kati bwogaananyiza n'okulwalawo wafunda ddala olumu abantu babeera bangi obuyambi ne buba nga butono yekaweefube ono gwe tuliko owogayiziya ekitundu abagudde ku bubenje bajjanjabirwa okulaba nti bajjanjabibwa bulungi tubeebaza nnyo olw'okutwegattako mu kaweefube ono ne twebaza Kalisoliso Bena atuwadde omukisa guno ku kadde kano kampite ku medical director waffe Dr. Crescent aweeko ku mulimu guno naye guteetaaga obuyambi bungi okusobola okugutuusa okunasobola okuweerereza abalwadde wakati mu kwagala bannayuganda bonna nazesa oluguudo olwo ate n'okubaagaliza obulamu obulungi ne bwe wabangawo akabenje nga basobola okujjanjabibwa obulungi y'ensonga lwaki tukolaganye n'obwakabaka bwa Buganda nga tuyita mu CDS ne tukolagana n'ekereziya ne tukolagana nammwe mwenna ab'emitima emirungi egyagala ate era nga gyagaliza okukola omulimu guno
n'olwekyo nze ndi omu nzekka sisobola kubeebaza naye muneegatteko twebaze ffennyini ffenna abali wano akawungezi ka leero olw'okuba nti twagala era twagaliza. Mwebale nnyo basebo ne banyabo. Okusooka okubeebaza olw'okuwagira ennyo banka yaffe ate banka yammwe. Banka eno si gwe mulundi ogusoose okubeera mu kintu ekifaanana bwe kiti. Twatandikira ddala emabega eyo mu mwaka gw'2016 okuba nga tutambulira wamu nga tuwagira enkola gye tuliko ey'olwaleero ey'okulaba nti tuteekawo ekifo awayinza okulabirira abantu abafunye akisidenti oba obuvune. Era tutambudde ffenna n'okutuusa kati tweyama nti tujja kwongera okutambulira awamu n'abo bonna ab'emitima emirungi naddala mmwe abazze wano bakaliisoliiso n'abantu bonna aba Katonda abaagaliza abantu baffe okubeera obulungi. Nga bwe mumanyi Centenary Bank erina ekizimbe ekisinga obuwanvu, ebimu ku ebyo ebisinga obuwanvu mu Kampala, era kiriko emyaliro egiwera, era bw'oba ozze ng'onooyagala okutuuka amangu ku mwaliro ogusembayo waggulu olina okukozesa lift oba kye bayita akawunguzo. Kaakati twebaza Katonda nti musobozesezza banka eyo okubeera nga efunye obuwunguzo bwe muyinza okukozesa mwenna. CBS ye rediyo erina empeereza ey'enjawulo esobola okutuusa ku nnamungi w'omuntu obanga gw'oyagadde oba okutuusa ku bantu abaweereza mu bitongole ng'ebya gavumenti ate nga tubakutuusako mu ngeri ey'enjawulo. CBS era ye rediyo emanyiddwa mu kukwatagana n'abantu ab'enjawulo, mu kukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo okusobola okutuusa eddoboozi n'okukunga abantu ne basobola okwegatta okuggyawo ebizibu kyenandiise problem solving. Nkozi Trauma Center y'emu ku mirimu egy'enjawulo gye tukoze emingi ennyo nga tugezaako okukulaakulanya abantu n'okuggyawo ebizibu ebisangibwa mu nsi yaffe. Njawo okwebaza Katikkiro Charles Mayiga ne kabineti n'ebitongole by'Obwakabaka byonna olw'okuwagira enteekateeka eno. Era Oweekitiibwa ngambye mpite mu bwangu kubanga ayina akawakati kaleeta nga temunnagenda. Mbasaba mugumiikirize. Olukiiko olufuzi, the board of CBS ne management n'abakozi mwebale kukkiriza kuwagira nteekateeka ya Rotary Nkozi Hospital Accident and Trauma Center omwaka ogwokubiri. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye mu ngeri y'enjawulo kanneebaze Kaliisoliiso Crew, Haji ow'Emmanga Abe, Haji ow'Engulu Kawenja, mamuyita Figa, mamuyita Nijeyana owa Figa. Mwebale omulimu gwe mutukoledde buli ku makya okuba nti puroguramu eyo ŋŋanzi ewulirwa abantu bangi nnyo nnyo abasobola n'okudduukirira omulanga gwe muwoomye n'omutwe. Njagala okwebaza famire ya Rotary era munzikirize nyanjule gavana waffe aliko
Ssaalongo Honorable Mike Kennedy Sefu. Era mbakubiriza bw'oba olina ensimbi ofunye bakaba mwongere ozitwalayo ku akawunti ya Rotary Nkozi Hospital Accident Trauma Center Project. Tukyalina omulimu ogwo naye ffe tulina abatambulira ku luguudo olwo tuli bangi era ffenna tusobola ofuna akabenje oba abaagalwa. Ne Ssenkulu wa Kampala gwe nasoma naye amateeka Dorothy Kisaka nammwe mwenna abalala mbaaniriza nnyo mwenna wano ewa munnabuddu munnange Matiya Kizza ne mukyala we Goreti Nabanoga era mbeebaza okulya emmere gye nabateekateekedde. Ssaabasajja nja mugamba nti muli bali balungi kuba nnyina okubagabula temulowooza nti nno waliwo abagabudde omulala okuggyako nze. Njagala kwebaza abakulira olw'okukuuma omutindo. Kizibu nnyo okubeera ku ntikko okutuukayo, ekisinga obuzibu kwe kwekuumirayo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza ab'akaliisoliiso, Hajji ow'Emmanga ne Hajji ow'Engulu, kubanga okukola ekintu emyaka 25 ne kiba nga kye kisinga si muzannyo. Ate neebaza Kazi Abuye w'Emmanga ye w'Engulu, Hajji Abu Kawenja akunkumuka amazina, munaamulabanga endongo ey'amazina etandise. Neebaza bonna abalangira ku CBS, bangi ku mmwe abali wano mulangira ku CBS. Era neebaza mwenna abazze okutuwagira. We are very pleased to see the CEO of Uganda Breweries. Mwenzetu kutoka hapa karibu Kenya. Nashukuru sana. Mungu akubariki. CBS bwe yassibwawo, Ssaabasajja yayagala ebe ya mugaso eri abantu bonna mu Buganda ne mu Uganda, okutaasa obulamu kye kintu ekisinga okuba eky'omugaso mu bulamu. Kale CBS bwe yeegatta ne Kereziya ne Rotary nammwe okuwagira ab'obubenje we batuukira ku luguudo lw'e Masaka, muba mutuukiriza Ssaabasajja Kabaka kye yayagala ng'atandika CBS mu 1996. Bannaye tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kamalirize nga neebaza abaaziwuuna, Frank Mbalire na bonna. Neebaza abavubuka bano abanzannyamu obuzannyo bano. Teri kintu kinsanyusa ng'abavubuka bano abanzannyamu obuzannyo, naye sabbako ku ssente za ttoffaali bannaaye. Moto y'amaka. Abasajja kitaka ky'ebunnamwaya bakiyoola bwe kikomawo. Ataawo ne bwavu asiiba ku social media
ng'ayogera Katikkiro Charles Peter Mayiga, Katikkiro mu Tanzania, Katikkiro mu Sudaani, Katikkiro mu Zaire. Bannaye nayise n'oweewange ow'Embogo, yimirirako maama bakubireko mu ngalo. Mumukubire engalo nammwe. Bwe baamala okuziika Kkwini, mukyala wange n'ambuuza nti lwaki tewagenze kuziika Kkwini? Kambabuulire kye namugamba. Namugamba nti nze Ssaabasajja Kabaka yangaana okutambulira mu Bbaasi. Katonda abakuume. Kirungi nnyo Mukama okwegeza mu mulimu gwo. Alaniko okukola obuntu nga bwetegekedde bulungi okulaga nti akusasulira bwereere. Ekyo kirungi. Mwongere mukubire engalo ku ky'omukyala.
CBS FM.